Bakulu munzikirize akadde kagenda ate nga tulinda omutambuzi omukulu tusigazaayo abantu babiri ne munnange ow'ebirango asambyeko. Munzikirize mpite omuzzukulu ku lw'abazzukulu ayogere ku lwa jjajjaabwe omukulu Frederick Lugonvu Ssentongo. Bwe tumala omukulu w'ennyumba omukulu Kamya naawe ojja kuba oyingirawo tugende mu birango. Ssebo omuzzukulu Fred Lugonvu tukulindiridde. Neyanze tetuba na byakwogera mu nnaku nga zino ez'okusomoozebwa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mu luggya luno ndi muzzukulu. Bitono bye nsobola okujjukira ku jjajja kyokka ng'ate bikola memories engagga okusinga oba oli awo abamujjukirako ebingi. Bwe twali ku lumbe olw'omugenzi Gamuli mu kwabya olumbe, nali wakuyita waggulu wali abavubuka ne bagamba nti nedda nekkubo lye wansi baalikola ndowooza gy'oba oyita. Ne nzija namusanga mu luggya wano akutte obuti obuku, era wano wempaakinze wennyini we nayimirira. Ne mugamba dde nkuyiseeko, naga nti ogeza kyekigambo kyayogera. Ne tutambula ffenna, mutabani wange n'aŋŋamba nti okimanyi toyina memories za vidiyo yonna ne jjajja? Nankwata akatambi. Ne tugenda nga tunyumya, ne tuyingira, ne nfukamira ne mubuuza lwe lunaku lwe nasemba okulaba jjajjange. Nafunye omukisa nti namulabako ng'akyali w'amaanyi, kubanga bonna be nagambye nti jjajja agenze babaali tebayinza kukikkiriza nti gwe baalaba y'oyo agenze, naye amazima ye yabadde agenze. Sirina birungi bye ŋŋenda kwogera ku mugenzi jjajjange. Biki bye mutamanyi? Omulungi tebamwogerera, ebikolwa bye byogera. Kati nze Lugonvu ow'emyaka 3 ntandika okubabuulira obulungi bw'omugenzi Nakacwa mu ab'emyaka 45 67 mumumanyi okunsinga. Ekituufu agenze. Okusomoozebwa kuyinza okuba kwa mirundi ng'ebiri oba 3. Nze ayogera nammwe ndi musajja, naye mu bulamu bw'ensi eno amaka abeera mukyala. Era nze nsiba nkyogera ne mikwano gyange ne bakozi bannange nti nsaba nnyo Mukama nzigye mu bulamu bw'ensi eno nsooke omukyala asigale. Tewali yeeyagaliza kufa, naye tubeere nga tukkiriza mu mazima. Amaka omutali mukyala tegaba maka. Jjajja bwe yagenda, jjajjaffe Mulagwe Yozefu, lyali ddibu ddene nnyo muffe ng'abafamire eya Mulagwe, naye wabadde tewalabika ddibu kubanga wabadde wayaniriza. Buli maka agabeeramu omusajja yekka emiryango wabeera waggale. Tugula manju, n'okuyita tuyita manju. Kati abadde aggula emiryango agenze, ani agenda okusigala nga aggula emiryango? Abantu balabe nti si kifulukwa akyaliwo. Abaami ensija tuzeera lumu mu wiiki, abakyala bazeera buli lunaku. Ani agenda okusigala ng'ayira oluggya lwa Mulagwe okakasa nti wakyaliwo? Okakasa nti ennyumba eno ekyali namu. Mpulidde musomesa ng'ayogera nga nti babadde n'enteekateeka ez'amakungula, era ng'enteekateeka babadde basazeewo zireeta wano si ku lwa mugenzi Mulagwe Yozefu kubanga yagenda dda, wabula ku lw'omugenzi kati yeebasaawo yasigala akyatambuza omumuli gwa Mulagwe Yozefu ng'ennyumba. Mbasaba ab'ennyumba ya Mulagwe Yozefu, bakitange, bajjajjange,
basenga bange, baganda bange ne bazzukulu bange, ku makungula ago tubeewo. Tewali kigenda kusazibwamu olw'okugenda kw'omukyala Nakacyo. Ensimbi ezivaamu za kuzimba ekereziya. Tubeerewo. Tewali agenda kwekwasa nti oli bize, Mulago bye yakola yabireka. Tewali agenda kwekwasa nti kwolwo oli bize okuggyako ng'oli ku kitanda. Nakacyo byakoze abirese. Kitegeeza nti eby'ensi tubireka, naye Nakacyo bye bamwogeddeko bingi, jjajjange, ebirungi. Ffe abali myaka 3 tulina okusomozebwa kw'amaanyi, bagenda kwogerako biki? Abagenzi baboogerako birungi byereere, naye tulina okusomozebwa nti myaka gyaffe abeera agenze enkiiko ezijja okuddamu okutula zijja kubeera z'abakaawo, enkiiko eziddamu zijja kubeera z'abagomboola chief, okutandika okuluŋŋamya ebyobugagga by'omugenzi, nga tetwagala biruŋŋamya tubikuume, tubiruŋŋamya ani atwala ki? Naye nga tutunuulira ebintu ebyo twebuuze nti bye tuluŋŋamya engabana yaabyo, n'okutandika okugamba nti namwandu atali wampeta atafuna, n'okutandika okugamba nti namwandu afuna 1%, omuzika afune percentage bw'eti. Well, amateeka bwe gagamba, naye baabikolera mu mateeka abaabikola bye twagala okusikira. Famire nyingi omugenzi kasita famire zisanawo ogenda kulaba nga waliwo omulala Emanju, waliyo omulala Wangabi, eno waliyo Wampologoma, eri waliyo Wamamba, nga temukyalina kye muli. Naye ekibuuzo ekiriwo nti bye twagala okugabanya tusikire, nannyini bye yabisikira kuva ku kitaawaani. Bavubuka bannange tuyige okukola ebyaffe. Ebintu abagenzi bye baleka bakuuma bikuume, tubagabana bigabane. Ekigenda okusaanyawo ennyumba y'omugenzi Mulago kwe kulaba bwe batudde bamaama bange ne basenga nga waliwo abatandise okuzimbawo emizigo gitunudde wansi eri. Lwaki sisimwe mugizimba ab'ekima? Tulina okusomozebwa ekigenda okukuuma ennyumba ya Mulago kwe okusigaza ebyobugagga byonna. Abali wano mbagamba baddiira b'ettaka n'abagagga b'ekitundu, mu nnyumba ya Mulago tewali kitundibwa. Mutabani ne ssenga ne maama wa Mulago Yozefu ne muwala wa Mulago Yozefu n'omutabani bw'owuliranga ng'oyagala ensimbi nga baakuwa okuuma okooyeewo, ogamba nga jjajjaffe kamya alina ssente empitirivu ajja kukugula bisigale mu luggya. Bino sibyogera lwa mugenzi jjajjange, wabula mbyogera ku lwa bonna abali wano. Ne bwe mubanga nga mugambye nti mugabana, ab'ekika mmwe muba mweguzanga. Tewali byagabana, tewali byakutunda. Nze nyina ekintu kimu kye njagala okumaliriza nakyo. Jjajja agenze. Kano kabonero ak'enkoko nala akategeeza nti buli omu agendagenda. Naye ekibuuzo ekitujjira nti ogendagenda otya? Osiibula otya ensi? Bagenda kwogerako birungi ki? Ebinsi bitwemalizaamu bwereere. N'ogula akamotoka ngaako n'ozimbako mu Kampala n'owulira ng'ekyalo wakimalayo. Naye nga gw'onookolerako alina yiika 10 ebusubi omusinga. Tukomye amalala n'amampaati, tukkakkane ebyensi tubireka. Mbeegayiridde tukkakkane ebyobugagga bya butaliimu. Obuntu bulamu kyekikulu. Nze ndabye emmotoka ezisimbye wano nga ziyingira. Ekintu ekinzijidde mu bwongo kibadde ki? Mukama nange bananziika bwe batyo. Kubanga nkimanyi ŋŋenda. Ekisalawo enziika yange bye birungi bye ŋŋenda okukola nga nkyali mulamu. Ekibuuzo ekiriwo ŋŋenda dde simanyi, nyinza okugenda enkya. Ke kaseera nkole ebirungi olwaleero. Enkya ŋŋenda okugenda nga ngenze bulungi. Mbadde mbuuza, waliwo abadde ambuuza bakulu bange abavudde e Katende, baliraanwa bange bambuuza nti maama abadde n'abaana bameka? Ekituufu nange ndi muzzukulu, naye simanyi baana batuufu ba maama. Abadde maama wa bonna. Gwe omukyala ali wano osobola okufuuka omukyala Nakacyo kyabadde? Nze bangi babaŋŋambye bukulu nti ate oyo si yabadde amuzaala, maama ekyakanyumuzi yamuzaala.
muwulire obulungi bw'omugenzi. Baganda bange sijja kuba mwogezi wa lunaku, naye abakyali myaka egy'ekivubuka, maama tetumukungubagira tusooke kumuyigirako. Ne bwe tunaakaaba amaziga agajjulujjulu nga tumuyigiddeeko, tetulina kitugenda kyusa mu bulamu bwaffe. Abakola ebirungi tubajjukirirako na kubayigirako. Njagala kwebaza abavudde mu bitundu eby'enjawulo mu ngeri y'enjawulo. Munzikirize nga nfukamidde neebaza abantu b'e Busubi Kyamaganda. Mwebale kuteerawo jjajja mbeera nnungi. Obulungi bw'omugenzi tebabulaba wano na bigambo, babulaba kiro kye twayiseemu ng'abantu tebeebasa abantu nga bali ku mmere bafumba abataasasuddwa. Abantu abalowooza nti ensimbi ze zimala byonna bapangisa amakampuni, kubanga bamanyi ekyalo tekijja babeererawo. Wano twapangisiza kampuni, obulungi bwa jjajja bwe bwasazeewo. Ab'e Busubi mwebale, tujja sigala nga tulebeetowaze. Tetuli balungi nnyo, naye tusaba mutugondere. Ewakyamye tujja kugondanga tukyali b'e Busubi. Nsaba ssenga ali wano ne baataata ku nteekateeka z'amakungula ge tuteekateeka, mukkirize tubeerewo ku lw'enju ya Mulago Yozefu era ku lw'ekereziya ku lw'ennyumba ya Mulago Yozefu. Ntegedde nti ensimbi zitwemalizaamu bwereere. Munzikirize ku lw'ekereziya omusomesa ajja kgenda n'emitwalo gyange 5 nga mugenzi yagawadde. Sinze omugenzi yagawadde kubanga abadde ajja kuwaayo ku luli Mukama tamusobozesezza, naye yali saatumye omuzzukulu nti ezange ozimpeerayo. Mbaagaliza birungi byereere. Tweyanziza mukulu Lugonvu Fred lw'abazzukulu. Omukulu yakola ku CPS wabeera ku Terra Fine, mumulaba bulungi. Tweyanziza obubaka bwetuusiza. Munzikirize twanirize kitaffe baana mukulu waffe Faaza Tamale Ssebo, tukwaniriza mu lujja buno. Era mukkirize twanirize Faaza waffe Ssekanja Kalonat, naye atuuse lwali ku mukolo guno. Twaniriza n'abasomesa baffe Ssebasa abasomesa Proponsiano, musomesa Kasagga, Nyabo Sista, nawe tukwaniriza. Bakulu nsaba munzikirize tusimbyeyo omwogezi ono omukulu w'enju ate tugende mu maaso. Ssebo omukulu w'ennyumba. Maama wange ono egamba maama bonna baganda bange bonna abali wano ndowooza nze maama nze nemanyi nze nzekka nze gwazaala lwa nsonga maama wange yandeeta wano amannyo abiri mu kamwa. Yabadde maama abadde ayagala wenanga bwe muli wano mubadde mumanyi, era bwe wabeerawo ekiri ku kyalo n'akuba essimu nonga maama kakubire n'akugamba obeera bizi, nze ntaddeko ssente zange njagala kwogera naawe. Nayogera naawe ki n'akugamba abazzukulu abaami bange bali batya. Nze maama mu COVID yampeereza amassente. Ne mubuuza gwe maama zino ssente z'omukadde ozigyeemu. Namugamba gwe tobuuza bwerya. Maama n'ampeereza ssente. Kwata.